abali eyo tugenda kukola akalulu akagondera amateeka ag'ebyobulamu. Twagala abantu baje mu nkiiko nga bambadde masiki eyange njijje kulwa mawulire. Ekyokubiri, twagala abantu baleme kuvumangana na kusoowagana. Oba oli takuwa akalulu mulekere eddembe lye. Bw'aba oyagala ajje genda omupepereze mpola oba oli awo anajja. Ekyokusatu, kiseera ekyokukuba akalulu bwe kiraba nga kituuse, twagala tubeere mu mirembe. Akalulu bwe kaggwaawo bannakayunga basigale ng'abaana ab'endeemu. Kayunga tulina ekizibu ky'ettaka nga kino kimenyemenye buli mukulembeze yenna agezaako okujja e Kayunga. N'olwekyo Muwonge gwe mulonze naliko victim w'ettaka wano mu Kayunga. Manyi bulungi ebizibu by'ettaka butya bwe nnyinza okubihandolinga. Nga nkozesa bakama bange abansingako okumanya eby'ettaka, manyi ekizibu ky'ettaka tugenda kikwatako e Kayunga era kigenda kukoma mu kisanja kino ekya Muwonge. Ensonga y'ettaka ngenda kugikola ngenda kugitereeza. Kayunga tulina ekizibu ky'amakubo, tubadde n'ekizibu ky'amakubo naddala amakubo agali mu byalo, naye njagala kwebaza gavumenti tesobodde okukola amakubo gonna ageetolola Kayunga nga n'ekkubo ly'ebbaale balitadde mu budget. Manyi bulungi wenna afuuka chairman wa district mugenda kunnonda nga nze chairman wa district, ekkubo ng'erisinga otwafectinga ery'ebbaale ate nga balitadde mu budget omwaka ogujja, ngenda kupushinga nga nsaba mukama wange president ekkubo eryo balikole. N'olwekyo Kayunga teri mukulembeze bwe yeetaaga asinga Muwonge. Muwonge yali ku mmeeza, yajja otuula ku mmeeza nga teyeetiiridde mukama we President Museveni amusabe ebyo bannakayunga bye beetaaga. Njagala okubategeeza nti bakwano baffe bwe twogerera ekibiina ekya NRM kati kyekiri mu buyinza, oba wakironda oba tewakironda, tukkiriza nti President Museveni ye mukulembeze yalondebwa era nga ate nga yakulira ekibiina kya NRM. N'olwekyo kitegeeza NRM yeri mu buyinza emyaka gino 5. N'olwekyo njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti ekibiina kino ekiri mu buyinza bwe kiba nga kireese candidate mwami Muwonge Andrew, twagala okubasaba mumuwagire kubanga yagenda okusobola okukola ne gavumenti eri mu buyinza esobola okubaweereza. Njagala okubakakasa nti abavubuka bangi babadde n'endowooza nti naffe ku luno twagala bavubuka be baba babeera mu buweereza. Omuntu gwe tuleese naye muvubuka era abadde mukulembeze w'abavubuka. N'olwekyo twagala okubasaba mukkirize mumuwagire naffe ffennyini abali mu buweereza bw'ekibiina kya NRM, naffe tujja kubanga tubeera hwipuwe okukakasa nti tewali kyalemererwa kukola okuweereza abantu b'e Kayunga. Abantu b'e Kayunga njagala okubategeeza bannange nti ebizibu byonna oluusi ebibeerawo oluusi biva muffe ng'abakulembeze obutayamba abantu kutegeera gavumenti kyekola, ate nga gavumenti byekola atugezaako nnyo okulaba nti abantu babiraba era babitegeera. Naye oluusi okwerumaaluma kuno okubeerawo kuleetera abantu obuta appreciatinga oba obutasiima ebyo ebiba bibaddewo. Kakati bannange ab'emikwano, twagala okukozesa omukisa guno okukwasa kandidate waffe flag eno nga tumanyi nti Mukama yekka yagenda okukulembera omulimu guno era nga tukkiriza nti mwami Muwonge agenda kubeera muwanguzi olw'ekitiibwa kya Katonda era nga byonna tubisabira mu linnya erya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Okuva kati na NRM bonna n'abo abatuwagira mu Kayunga district tusimbudde. Ebitaala bitutadde gye tukomekkereza nga tuli ku ntebe ya district. N'olwekyo na Mukama ye mubeezi waffe mutukwatireko mwenna bannakayunga olubimbi luno tulugguse. Mwebale nnyo mwebale. Alhamdulillah. Oba. Inshallah. Kakati